okumpa ettaka tekyali kyangu era nga obitegeera sibitegeera bulungi byali si byangu yafunamu kale oba ngambe mu mutima omwe kuba ekintu kye yali angambe kyeyagula nga si kyekyo wategeera otya ezo nategeera kuba oluvannyuma namala nensindikayo kampaganye nayo engineer ne batuukayo kuba bwe bagenda okuzimbira batuukayo ku ground ne balaba obunene bw'ettaka ne balaba kyo ekiyinza okufiitingawo kajjuka nze mu kusooka nali mbagamba njagala nyumba y'amaka naye bagenda otutuukawo kati ne baŋŋamba okusinziira we tulabye wali oteekewo emizigo kwe kusalawo oteekewo emizigo nenteekawo emizigo naye kati okutegeera kuba mbuuzizzaako wali nti wategeera otya nti wenjagala onyambulire nze okutegeera jjukira kampuni weetuukawo aba engineer we batuukawo wali nga tebannakolerawo kintu kyonna balina osooka ne balaba endagaano ebyo ebiwandiiko by'ettaka eryo kati endagaano eyo nze baali bakola endagaano 2 ku ttaka lyo lyaliko endagaano 2 endagaano entuufu zaali miliyoni 10 ekyo munnange toseeka sokoleke kampala anyuma miliyoni 25 ez'ettaka lye wagula bakutegeeza nti miliyoni 10 ettaka lyalina endagaano 2 zitya lyaliko endagaano 2 kyejja kitya munnange abagezi bangi lowooza ayagala kukubako njawulo kale anti atya kuba kati endagaano entuufu eyali ey'ettaka zaali miliyoni 10 naye ate nzi gye bansindikira zaali miliyoni 25 kati ono ingini yanze okubitegeera okutuukawo walijjuke basooka kulaba ttaka biwandiiko by'ettaka ne batuukawo ne wa chairman okakasa ddala kyekituufu ettaka baaligula kuba abantu bamanyi okukola ebintu eby'empewo bagenda otuuka wa chairman ngagamba endagaano zigye nasaako omukono yeeno ya miliyoni 10 nga kabulaza yakulaga ya miliyoni 25 ene yaliko miliyoni 25 yaliko omukono gwa chairman nakolagana neyo kampuni ne bampa enamba era omusajja njogeranga naye olishuwa kati nti byo ennyumba gyeri anti era ensonga waki nakubidde njagala ntuukeyo ndabe eddala ebintu omusajja byabeera ndagawo ebiri alina byakulaga yandaga ng'atuuse kooti nandaga nga batandise bayiye materiyo God forbid naye kola yaba Kadama nzibumu already bakubbye eri nandaga nga bazimba dinako kansharing ebifaananyi bino nammwe ogenda bimpaako mbibawo tokye kirina mbuzi kati kino kiriwa wano ly'ettaka eryo ly'ettaka leka kiriwo ekisooka tubive kumu ennyumba weetuuka kuba namubeerangako mugamba buli wootuuka wonna nsindikira genda kati buno bwe bulinga obujulizi bwo kati saa tugenda kubanja nnyumba ndabe eddala kituufu kye baŋŋamba leka tulabe weetuuse sofa ewedde n'okuggwa nsereke omupangisa bagambye waliwo omupangisa yayingidde already omupangisa bakuwa kati mu bufunzi ogenda tuuka kubanja ttaka lyo sente z'omupangisa zo baazikuwa ate bannazimpa era byonna ngenda tutuukawo kati bagambe baleese n'omupangisa yakayingira naye ate ne bano benkolagana nabo tebamanyi mbu ŋŋenda tebakisuubira abakampuni tebabulidde tebakimanyiiko surprise njagala mugweko bugu tusooke twebuuze ennyumba gyeri bakugamba bagizimba endagaano y'ettaka brother omwekyanzo ogikutte ogiwayiye kubeera namugamba gikola era nabo bwe bagenda eri bano nayoganga nabo nga balina ne chairman kuba gyoka twali tukozesa masimu siri Uganda ne chairman w'ekitundu tomumanyi physically simumanyi era naye mwogera bwogezi guys guess what naku olwaleero tuli ku airport Ntebe International Airport era nga ensonga etuleesezza ku airport olunaku olwaleero tulina mwana muwala gwe tunonye naye mu mbeera eri so special yankubira nangamba Vicky saagala muntu mulala yenna kunona ku kisaawe okuleka gwe konze nedda ngenda keera era bwe nti ombukeezezza nkokola ku kisaawe Ntebe okusobola okulaba nga mu receiving we are little bit late
naye ekyokubeera late kama tekitegeeza nti mu kirasi tetugenda kolaki tetugenda kusoma just because enguudo za wano muzimanyi Entebbe road jam ne bwoba omupalapalanyiza n'oyita ku express still bikolaki still bigaana. Yangambye abadde abeera sides za kata naye tugenda kulaba embeera nga bwegenda okubanga etambula. Yangambye alina interesting story gye tugenda ffenna okubeera bali awo nga twewuunyamu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Ekifaananyi kyo yakimpeereza manyi butya bwafaanana manyi butya bwensobola okumusanga oba okumulabamu naye nga mu ba rivals simulabamu mu ba rivals simulaba weya okay oh Yuri sorry baby sorry finally mulabye nkusanze nganza okulabaho nango kusanga ugambo obudde sinze nze kata kwata budde okere yenize weda mayo genda kunona wali kwala ipo nange ndabidde okulikayo mfuddeyo ugamba otya sigamba oli bulungi naye gwe tovudde Saudi ngabo toliwe Saudi ovudde kata ugamba otya ndi bulungi bakuyitaani nze Shakira ano nze erinnya lyo bwe mba njogera ne Joel nkuyita Shanita oba budangamba tugende tunone Shanita nga Joel nga ne ye Shanita yesha Shakira ovudde ludawa mvudde wali mu restaurant mvudde kata nze ovudde kata then nosooka tukudire yinyisiza budde ki muluddeyo kuba natusana saawa nya kitundu saawa ziri mmeka twasimbudde naffe nga ziizo zino 5:39 express gye twayiseeko naye okuva wali obudde bubadde buzibu bitegeera ninga mwebale kujja mwemanyi mugenda kundisappointinga fe omuntu bw'otuwa program kiggwa webale kola webale kunyirira naye wano ndoza tetugenda kunyumizaawo tetumalaako bantu privacy wangambye we have interesting story zezino entwalazo shabayi twala ng'otwala za bbeeyi otambudde nga otravelinze nga ava mu Amerika busawo okutte kambubiri tuyite wano tuyite wano twapakinze side zeeri so kale okay final otuuse obadde omazeyo bbanga ki myaka 5 wagenda ddi nagenda mu 2019 tuyite wano wagenda 2019 covid yakusangayo covid yansanga eyo tukola tetuwumuza nti Uganda temukyali sente zonna zozze nazo tuzigaba naabo ze wampaddeko kuno nantono zonna zonna zozze nazo tugenda kuchowa tusookawa tutuukirawa tulina gye tugenda otutuukira ku nsonga ze naadde nkugambyeko naye biwanvu kyetaaga nisooka nitutwala ne tunyumyamu netugenda kuba sinatuuka nawaka nga bw'olaba naye waliwo akasente kange kyembadde nga nkakolamu njagala nsooke nkakase ddala kituufu byensuubira byebyo lwaki bafamire bo tebakubaddeeko wangambye viki kino kyama surprise nabo tebamanyi eno surprise lwaki badisappointinga family zikuwa disappointment mwinamu obutakkaanya maye omuntu omuwa akasenteko waliwo gwe nawa akasente kange okungulira poloti ate nga esente ze twali tukkaanyiza ze yali aŋŋambye nga si zeezo nenkizuula kuba yaŋŋamba poloti ya bukadde 25 nembusindika ate ngenda okuzuula nga poloti ya miliyoni 10 yakuba miliyoni 15 etufuna obutakkaanya mu famire oyinamu omuntu oyo bw'aba yakunyiza abalala anti oyo bw'oba weesize kati oyo waba yakulyamu olukwe ate toyinza kwesiga mulala nedda katusooke tutuulompa emboozi sya bwe biba biwanvu ate waliwo ebiwanvuwa
okutufiirako obufiizi tusooke tutuule butuuzi ensawo nga nyina mpitirivu nange entambula ne kago ninganga wa airport pick up Joero ebintu otambula na bingi wamma sooka ojja otuule wano ennyumba bwejja sooka ojja otuule saidi za wano nze ontereka akaboozi ontyo kulikayo nvuddeyo munnange bali banagamba sikuweezezza sikuleese nakuwumuzaamu nkuwumuza empumule ki ate kuwumula kuba naffe tuba tukola tetuwumula mukola saawa 4 ate kati oba otaddeyo akantu koba oli igo kalaba oba ogamba kale oweesunga ogamba ntuukeyo ndabe kembadde ntuyanira gyekali kulikayo nvuddeyo munnange ketaanu obadde okola ki mbaddeyo eyo mbadde nkola mu supermarket nkola nga supermarket attendant mulimu akasente kasente mwekali bw'oba ng'olina amazima n'obugumiikiriza eyo waliyo sente gyeziri ng'ogumye ate ng'okola eri tewagendayo munafu bagamba abakola mu supermarket babeera baatoloka babeera batiimu kitolosi abayisi kitolosi nze nava eno nga ngenze ng'era gwe mulimu gwe ngenza okukola wagendera mu kampuni nagendera mu kampuni ebbanga lyonna obadde tokyusanga mbadde sikyusanga up to now era badde banjagala kisinzira enneeyisaayo nenge gyokolamu ebintu byo so bakama abo tebabadde mpaako tolizalamule ebyo era tebibulamu biberangamu kyandolinga ekyakutwala oba okimanyi tuva eno nga twayenyiwanyiwa dda ebisajja byabakuluusanyamenya dde emitima ogenda nga ogenze kukola sente ogambye nti famire kiki ekyatuuka ku famire famire abamu tebeesiga tosobola kubeesiga 100 ku 100 babamu balimba osobola omwesiga nonakudisappointing miliyoni 10 yagamba poloti ya miliyoni 25 ogenda okutuuka nga ya miliyoni 10 nga miliyoni 10 miliyoni 25 ze wagulamu ettaka nga toli wali ngojja ne mugula babiri nakwefuulira n'atwala ndagaano ki nze saakomawo mu myaka 5 tokomyewo sikomyewo kuno kwekudda ng'okubye ekyere nkikubye kati otegeera otya okutegeera ettaka muligula mutya tutandikirawo ettaka twaligula kuba oyo mukulu wange yaŋŋamba waliwo yali atunda ettaka ng'ate nange olwedde naye nyinamu ekirowoozo ekyo nga namugambako neŋŋamba oba olinayo akataka koolabye nsobola okukagula kati naŋŋamba nina mukwano gwange ayinaki ettaka lyatunda nemubuuza sente mmeka bikiwa ebityo naŋŋamba nja kukuwa feedback namala nanziramu naŋŋamba beetaaga sente bweziti nze namwesiga kubeera ng'omuntu era nga nolwedda n'akasente akamu ye yalinga akatereka sente ze yalinga azikuterekereza ekyero nemuwa sente n'agula ettaka kati ntuuka ekiseera njagala otandikawo ebyokuzimba ettaka mwaligula mulundi gumu miliyoni 25 tetwagula mulundi gumu nze nga nkyali e Uganda era n'obukozi bwava Uganda kubeera nali mukozi nga nyinayo obulume bwange wabo bwente ngera womanyi okola ng'osevinga akasente ko mu mpolampola nali nyinayo obulume bwange 3 ne sente ze nali musindikira naŋŋamba nemugaa sente nga siziwezaawo ezo asobola okukiza kibanja mpola naŋŋamba talina buzibu tusooke tumuweeko ekitundu endala tusasula empolampola n'atuwa ebbanga netumuwaako miliyoni 15 kati nasigala nga tubanja miliyoni 10 kwezo miliyoni 10 zo twazisasulira mu bbanga lye yali atuwadde kuba atuwa obudde n'agamba mbudde we buti ate nga nange ndaba nja kuba nzifunye n'otandika okusasula installment nija nga nsasula mpolampola mpaka sente ze we zaggwayo endagaano baazikulagako yabindagako yabakusindikiranga bisindikiro tewamugattako omuntu nti oba maama sinako namugattako olw'ensonga omuntu oba omwesiga so wamuleka personally namuleka kubanga manya ajja kunkolera ekituufu
nawo nno kibawo ekyokuyiga mmwe ba Kadama. Era kibawo kituwa nnyo okuyiga n'abali eyo baganda bange abali eyo. Oli ne bw'aba bbaawo ng'alina kyakugulira muteekeko nnyoko. Ensonga waakiri zibalansingira omanye banziba babiri. Sente abantu ku sente bafuuka ne waba muzaddewo basobola okukwekyanga. Kati olwotegeera otya nti yakubba? Kati olaba antuuka wasasula n'omalayita. Mazeeyo antuusa ekiseera njagala kuzimba. Ate omugagga kale nga olaba oba toli mugagga naye engeri gy'oba okolamu weetaaga okuba naawe ng'olinako akantu kokoolaba kubanga tugendeyo okukola nga twetaaga tubeeko ne ke tuyina. So ne mugambako awo ne mugamba nja atandika kuzimba. Nengamba ojja kuzimba kubanga poloti yo okola kiweeri. So nondandika okunoonya sente. Ntandika okunoonya sente biki kati. Mba nkyali awo naye nga sinamusindikira sente. Nina mukwano gwange ali Canada. Bamuyita Elite. Sinamusindikira sente za kuzimba. Nga sinamuwa sente za kuzimba. Kati nga omanyi ffe abakola eyo akasente ko kawaayo buwi bwotyo. Nalowooza ne ngamba kasoke neebuuzeeko. Nzimbe ki? Ennyumba fashion ki bikiwe bitwe. Jukira oba oludde eri ebbanga n'obwongo bubeera bukutte. Ne mubuuzaako nimuganja atandika kuzimba. Nali mukuba kiboozi. Nali munyumizaako. Nimugamba njagala kutandika kuzimba. Ne mugamba njagala kusooka kudda Uganda. Nangamba odde Uganda ate waliwo kampuni gye mmanyi esobola okukuzimbira. Kuba baakava kuzimbira maama wange ennyumba. Nga ye ali bweru. Ali bweru, ali Canada. Bamuzimbira maama we nga yasasula sente. Naye nga ye nga maama wali Uganda. Ne bamuzimbira ennyumba. Naye nasooka ne ntyamu nga bw'obitegeera. Ne ngamba kampuni si ya bbeeyi. Nangamba eri mutegeeregana. Jukira leo ojja bibyo kwezimbira bibyo. Nze nzija kwezimbira byange kayumba kampola mpola. Oyagala kuzimba kimizigo maka oba kuwasiza wagwandera. Mukusooka naye yakuteekawo maka naye ate bwe nayogera nabo n'okusinzira kuba namala era nenkwatagana n'abakampuni eyo. Wamala n'okkiriza okwatagana. Nenzikiriza. Nampa ennamba yaabwe nensooka ne ngamba kanjogereko nabo ndabe. Nenjogera nabo nakanulanga abantu kale ne tukwatagana. Kale omuganda oliyo kimujjamu. Tazimba katima. Era tebibulamu naye natuuka ne nkimujjamu. Otya? Nakimujjamu ne ngamba kambikwase kampuni. Kuba nasooka ne mulaga sente njagala kutundawo bikiwe bityo naye ate nga ndaba kijja muzimbya akasajja ku mutima. So ne mugana akasente kampola mpola naye njagala kampuni yo kitegeera. Nze kumbe nga nze namaze okuconnectinga ne bano. Brother wamugamba nti oyagala wafunye abakuzimbira mu ttaka lye yakugulira ku sente zo. Ku sente zange. Nakkiriza. Nangamba naye lwaki ate nze tozimpadde nenkola ki? Ye yali ayagala okuzimbira. Lwaki tozimpadde nze nenkuzimbira? Ne mugamba se sente ez'amangu sizina naye nina omuntu agenda okunnyambako naye nga akasente tukola ki? Banzimbira nze nenkaba wampola mpola. Mu bufunze wali ogenda mu looni. Nga ngenda mu looni. Kuba nali maze okwatagana nabo. Ate nga bamaze okundaga nga nyinako ne proof kuba mukwano gwange yali bamuzimbidde. Okay. So kati brother akwatye ettaka nti kale oba wakozesa ndagaano gye bakuwa oba wasindika muntu azini kyali kityawo? Okumpa ettaka tekyali kyangu era nga wobitegeera. Sibitegeera bulungi. Byali si byangu. Yafunamu kale oba ngambe mu mutima omwe kuba ekintu kye yali aŋŋambe kye yagula nga si kyekyo. Wategeera otya? Nategeera kuba oluvannyuma namala ne nsindikayo baganye nayo engineer ne batuukayo kuba bwe bagenda okuzimbira batuuka ku ground ne balaba obunene bw'ettaka ne balaba ekiyinza okufiitingawo. Kajjuka nze mu kusooka nali mbagambe njagala nnyumba y'amaka naye bagenda otutuukawo kati ne baŋŋamba okusinziira we tulabye wali oteekewo emizigo. Kwe kusalawo oteekewo emizigo? Ne nteekawo emizigo.
naye kati okutegeera kuba mbuzizzaako wali nti wategeera otya anti wenjagala onyambulire nze okutegeera jjukira kampuni weetuukawo aba inginiya bwe batuukawo wali nga tebannakolerawo kintu kyonna balina osooka ne balaba endagaano ebyo ebiwandiiko by'ettaka eryo kati endagaano eyo nze baali bakola endagaano 2 ku ttaka lyo lyaliko endagaano 2 endagaano entuufu zaali miliyoni 10 ekyo munnange toseka sokoleke Kampala anyuma miliyoni 25 ez'ettaka lye wagula bakutegeeza nti miliyoni 10 ettaka lyalina endagaano 2 zitya lyaliko endagaano 2 kyejja kitya munnange abagezi bangi looza ayagala kukubako njawulo kale anti atya kuba kati endagaano entuufu eyali ey'ettaka zaali miliyoni 10 naye ate nzije bansindikira zaali miliyoni 25 kati ono ingini yanze okubitegeera okutuukawo wali jjuke basooka kulaba ttaka biwandiiko by'ettaka ne batuukawo ne wa chairman okakasa ddala kyekituufu ettaka baaligula kuba abantu bamanyi okukola ebintu eby'empewo bagenda otuuka wa chairman kagamba endagaano zije nasaako omukono yeeno ya miliyoni 10 nga kabulaza yakulaga ya miliyoni 25 ene yaliko miliyoni 25 yaliko omukono gwa chairman era bafojinga kuba kati nze ngeje sali Uganda sabyetegereza nnyo nze nalaba ndagaano ate nga n'omuntu mwesiga ebyo byonna babitegerera kwerosi ng'omaze kusindikayo bantu balala kabulaza wo yakola ki era okita kuba era omukwano olagubatta okita apooti ennaku zino yafuuse ya mukwano oba ebulamuka loogi ya mukwano bulako loogi soka ombuulire wali tudde wali wammagubani ati nange nyumirwa nnyo okulaba abali mu kale kaakati kabulaza yaliwo yakolagana nabo lwaki mukola ddiiru kati kabulaza naye yakyono lwaki yakonekitingako ne chairman ne bali ensimbi teyayagala bagabane so mu bufunze kabulaza yali akubye miliyoni 15 zonna miliyoni 10 nga zentuufu ezagula ettaka endagaano yo yali ntuufu ettaka teryaliko nkaayana era weeriri liri luddawa liri Wakiso mwaligula Wakiso miliyoni 10 nesebo ogule Wakiso miliyoni 25 wagulawo bbanga liyiseeko mabegako wagenda mu 2019 eri wagula mu mwaka ki nagulawo si bbanga ddene okugira wenno bimaliriza 2023 byonna nga biwedde okay so brother yali mu bufunze yakuba miliyoni 15 yaziri like wagezaako okumugamba azizze nagezaako naye era nga omanye ebya family yatuuka nagamba sente siziina ate nga ekibeera ne kigendawo bitegeera wagendawo ntondo nampalana naye ng'olina kukyesonyiwa bwesonyiina okivaako notandika okukolagana ne kampuni nezimba kampuni nenzimbira nakolagana neyo kampuni ne bampa enamba era omusajja njogeranga naye olishuwa kati nti byo ennyumba gyeri anti era ensonga lwaki nakkubidde njagala ntuukeyo ndabe eddala ebintu omusajja byabeera ndagawo ebiri alina byakulaga yandaga ng'atuuse ku pooti nandaga nga batandise bayiye materiyo God forbid naye kola yaba Kadama nze mumu already bakubbye eri linako kansharinga ebifaananyi bino nammwe ogenda bimpaako mbibawo kye tulina mbuzibu kati kino kiriwa wano ly'ettaka leka kiriwo ekisooka tubive kumu bamaze bapimye ettaka ne batandikwa basetinga omusenyu basetinge wano laba bayiye materiyo bayiyewo omusenyu then awo bakuwa kati lindako eryendagaano abakampuni be bagisigaza bulaza bo bagimujjako ogijja kuwa omusaayi gwo ogikwase kampuni kuba nali maze okukkiriza nti kuba oli eyaŋŋamba ye tayinza kunnimba kuba bali bamukolera ekintu ekituufu yakwata ne sente anti olwedde yali amaze okuzirya nga toyinza era n'endagaano gimuwa ontyo then wano
wano kampuni nga awo katolo nga bazimba bamaze okupima basima musingi genda bakuweereza buweereza bifaananyi awo batandise ositula ennyumba awo kakadama bugenda kunyumira awo eyo buli ennyumba weetuuka kuba namubeerangako mugamba buli wootuuka wonna nsindikira kati buno bwe bulinga obujulizi bwo kati saa tugenda kubanja nnyumba ndabe eddala kituufu kye baŋŋamba leka tulabe weetuuse sofa ewedde n'okuggwa nsereke omupangisa baŋambye waliwo omupangisa yayingidde olwadde omupangisa bakuwa kati mu bufuzi ogenda tuuka kubanja ttaka lyo sente z'omupangisa zo bazikuwa ate bannazimpa era byonna ngenda tutuukawo kati bagambye bateese n'omupangisa yakayingira naye ate ne bano benkolagana nabo tebamanyi mbu ŋŋenda tebakisuubira abakampuni tebabulidde tebakimanyiiko surprise njagala mugweko bugwe layira kale ogenda genda na bifaananyi ngenda na bifaananyi yensonga lwaki nakuyise oba kubuuza kampuni yo watuufu simanyiiwo just banconnectinga buconnectings naye ne baŋŋamba abantu beesigwa bamufuna mpola kati tugenda tutandikirawo olina simu kyekyo nina simu na whatsapp n'ennamba yey'essimu togikubanga nako bali sigikubanga nako kati brother kati lindako mbuuzo manyi kati bino ebintu tutegeeragane lwaki tewaddamu n'osindika brother wo eno kuttako omubuuzo oba waliwo ekigenda mu maaso twaddamu musindika olw'ensonga twayawukana ate bubi mwayomba ne tukita buli omu n'atambuza kiki nokkiriza wekuba kuferebwa oferebwa ebbali oferebwako ebbali okusinga ow'omunda so kati tugenda eri kampuni kulaba oba ennyumba gye yakuzimbira gyeri ate n'ekirala endagaano ey'ettaka kwe baazimba ennyumba era sitiru be bagirina naawe tusooke twebuuze sigamba nti bintu byo tebiriiyo naye tusooke twebuuze ennyumba gyeri bakugamba bagizimba endagaano y'ettaka brother omu ekyanza ogikutte ogiwayiye kubeera namugamba gikola era nabo bwe bagenda eri bano nayogera nabo nga balina ne chairman kuba gyoka twali tukozesa masimu siri Uganda ne chairman w'ekitundu tomumanyi physically simumanyi era naye mwogera bwogezi kale abatulaba ku Mukutu Viki exclusive ndowooza katubeeko we tutandikira ezange zo zirina oba ozimpeere wano wakati ebintu bya ng'ogyeko okuba nti obadde follower kati kesi gye ŋŋenzeemu yakunoonyereza tugenze mu investigative journalism kunoonyereza twetaaga kombati binoculus n'ebirala ebiringa ebyo ezange ozirina kale kaakati siza Fulex Bureau okay ziri mu yawano ovungisiriza eno kale kati nze tutandikira oluvana tutandikirawa tugenda ku poloti njaga soko okubira oyo omusajja kuba naye simanyi watuufu waali kampuni yaabwe weeri gojja mukubira omubuuze gweomubuuza nga gwe nga alina byoyagala kuba oyinza omutuuka ng'omubuuza nze nayeganirawo batetunamanya kituufu naye takimanyi mbu nazze just gwolina mukubira nga gwe nomubuuza kuba batunda ettaka bazimbira abantu balina materials zonna ezizimba gwe bakugamba buli kimu bakirina oyogera nga akakasa nti weebiri nze olaba lwaki njogera nga akakasa kuba mukwano gwange kyemanyi tasobola kunnimba ate yandaga nti bali be bakimukolerako kale kati katugende tetugenda kulwa ku kisaawe wano kale abaaye bwe bakugamba nti trust Kadama at your own risk kituufu Kadama is another senior citizen in the country so bwe tusanga ebintu byo tebiriiyo tokaaba kati singa kale tukubamu akafaani singa osanga tebiriiyo ngenda mu mateeka ez'amateeka zo zenazo era tusobola tutambulira awo kati mayembe kyeyo kyansala kati gwe muli osuubira ki
nze mutima wange nsuubira weebiri. Nsuubira gyebiri. Okusinziira we bankakasa ne yankakasa ate n'engeri gye mbadde nzijanjogera n'ono. Really nsuubira weekiri. Kale nga nze. Manyi omuntu bakola asirikawo guma. Kankusabire. Tongumya nga sinnalawo. Kankusabire. Buli kimu tusange nga kitambula nga bwe tukirowooza. Kale mutweyungeko ekkubo tubenga tulitandika essaawa zino tuteekeyo ebintu byo. Abayi tuteeketeekeyo bino tulabe embeera nga bwegenda okuba etambula. Essaawa zena 2 zokka. Essaawa 2. Kale nga eno nga tezitowa. Eno muno mulimu ki? Mwe muli sente zange nkwate mpola oba? Kwata mpola toyiwa sente. Abayi. Kale tuulayo ate tuludde tulabe ensonga bwe zinaatambula. Kale guys katwolekere batugambye Wakiso ku musajja kamukubire nga twakatuula kyonna ekivaayo oba maziga oba ssanyu nkomaawo kyekisooka akangeko bakampeera wano mbabuulira seeyongerayo. So akale guys sawa ya kugenda mu lugendo kati ogumye kwata kawa na kazindaalo ogumye ngumye tugende katusooke tumukubire simu naye toyogera ogambye yeeno essembi yayo 82 kamukubire kati wefu toyagala amanye nti yazze. Saagala amanye nti nazze. Okay. Kale zino ndabika ngenda kulya mpitirivu omutujja kandabe nga takwata simu. Halo? Jebaleko sebo? Kale sebo nawe jebaleko. Yes sebo. Oli bulungi sebo? Ndi bulungi sebo goli otya? Nange ndi bulungi sebo. Sebo. Njogerako n'abakulu ba Kibira Construction Company. Yes sebo. Kakati sebo bangambye mutunda ettaka n'amayumba. Sebo. Ndi waneeno njagala kundagirira wawe musangibwa. Musangibwa. Wano ngoje Wakiso na olinya obogeda kulinya simanyola kuvuga. Jasindikila ngenda kujja mpola mpola. Jangu wano Naluvule Senge Wakiso. Naluvule Senge. Wakiso. Gujangu botuuka Naluvule. Akatundu kene bakaita Senge. Bakaita Senge. Wali office. Nga nakayingira bwenti Senge. Okay, tuyali bwentuuka awo ngenda kukubira. Kale sebo. Gwe wetera Naluvule. Mpetere Naluvule. Wetera Naluvule katundu kano wali bayita Senge wali office wano. Woli olwaleero. Wendi ogera ujasa nga meka. Ndi mukubo ngenda kubeera mukubo ngenda tandika olugendo just mu dakiika ezitali zaawala. Kale jangu ja kunsangawo. Kale kandabo bankutuuka ku mbudde. Kale sebo. Tategedde. Yo dobozi. Yoyo. Kale ebinaddirira tokaaba. Physical akumanyi mu face. Tamanyi nange simumanyi. Takumanyi nawe tomumanyi. Kakati ogenda kusinkana omuntu gwe muteemanyi. Kati otusegeeza gwe temogerangako yadde oba video call. Ajja sitogera ku simu naye era ekifaananyi kyange kyensubira bakiraba ku profile pic. Tukolagana n'abaani b'otamanyi. Nze nayeesiga mukwano gwange. So kati gwe wagendera ku bigambo bya mukwano gwo. Kale maama tweyanzizza katusabe kyono madamu avuga atya. Kale katusabe era tukusabire buli kimu kikole ki kitambule nga bw'okibaze. So kati abafamile y'obotonda bagamba nti ojja. Tewali yategedde nti nzija. Tekuli n'omu wa famile amanyi nti ojja. Tewali. Kati watyo osanze ensonga zonna ziringa bw'ozisuubira.
nga nsanze kyensuubira kyekyo nga kyosuubira kyennyini nga kyekirwa era nja ssanyuka parking kuba kansooke nsasule parking then nzije kale ebisigadde ndowooza kambibawe sigenda kuddamu togenda kuzzaako kamera amaziga essanyu byonna tubirinde kamale genda akapa isiiti eriruddawa nendowooza budde bwe naakamala wano nze yakatuuka kanzire ntuuse wano oba yesenge wendi waliwo masigidi kati jangu nga bw'ojjeko nga bw'erijja nze nakulaba siweeta atoweta jangu buzi direct nsigale nga ngenda jangu nkya wano ndabyewo senge medical center kale kati jangu onootera okundaba naatera okutuukako kale maada tunaatera okutuuka omusajja takumanyi tomumanyi Joel agambye mbu osobola okugwa n'emulaavu oli wiringi mpeeko kamu soko yabuzeeko mpeeko kamu awo Joel right oyina oba nkufunireko eyeeno awo soko ombuulire kati owulira otya eno yo gye tuzomanyiyo eno simanyiiyo senge baŋŋambye ayitawo senge nange ndabyewo senge kale guys mulindirire mulabe kiki kye tugenda okuba nga tutuukako ebigenda okuddirira byonna genda emusajja kamukubire takwatanga sebo owaayi sebo nvuga mpaka wa jangu oyongereko mu maaso onootera okutuuka mpeterawa kankulinda onootera okutuuka bw'oba ogira ojja kulaba ekipande kiriko kibira construction company limited waliwo n'omusenyu waliwo n'emmotoka ezipakinze ku kkubo ndaba wano ndaba musenyu naye ekipande sikiraba ekipande wekiri ojja kuba mbalaba yegwe ayambadde gundi reflector ayambadde reflector kale Joel jako kamera omusajja tagiraba jako kale nze nfulumya olwo ontyo mukama wange ogamba otya boss ndi bulungi sebo sanyusa okusanga sebo balungi sebo bwampola mpola mugamba mutya yegwe obwedda gwenjogera naye kibira miwendo tunagisobola sina mutawaana sitabaga bukyoyagala nawe ng'okikola nkisobola ng'okyagala tewali kisobola kulema amufuna mpola saagala kunfunira kintu kinene nnyo byonna oba byonna zijja kuggwa tewali kitaggwa njagalayo just buntuntu butini si bungi nga ki kuba tukola bingi basically yabandagiridde yaŋŋambye mukola ebintu bingi naye nze kyenjagala njagala kunzimbirako ku kayumba kange nakuzimbira ku nyumba already kazimbe naye kayina we kakomye oyagala kugimaliriza njagala kumaliriza yaŋŋambye musobola okunyambako erirudda eri kakiri eno omulimu ogwo tulina kumala kusooka kutuukayo nakumanya omulimu weguli kiki ekigufaako era awantu awo wawo tumala kugoberera tumanya nti wawo tunoonya kyeyamaani buli kimu tukigenda nga tukigoberedde makuba amaki amatuufu tetugenda bugenzi lw'okuba gwe otuyise buli genda nga twakatuuka ku nnyumba y'omuntu batutemereko ekyo tekijja kukola kale kirungi nkusisinkanye naye kakati officially nina omuntu gwendeesa akwagala atali nze bano basajja bajja wano bawadde mu bulooka bagenda bawadde mu bulooka katusooke ndowooza oba omalirize kansooke mbalabe bagende sooka obalabe bagende kale kosooka obalabe obamalirize omusajja tannaba kutegeera nti
tulina ebyaffe byatannaba kufaako yadde mu mbeera yonna. Okay. Kale kaakati mukama wange situgenda kwetooloola nnyo. Nina kiraya nti wo just bwe nkuleetedde. Nina kiraya nti wo era officially nzikiriza nkutegeeze nti tuli ku kamera. Nsonga kyeyo officially era nange oyinza okuba kansubire kamera yo togiinaako obuzibu. Kaakati mukama wange obwedda ensonga zino tuzikwatemu ensonga obwedda nkwatemu mu Luganda akatali kabbe amagumba osuula mu mulyango. Bwe kiba nga kiri bwe kityo kampita owa kamera aveeyo waaye ne bwojja manya abantu babasinga batugobera wala bagamba ensonga tuzirabira wala. Ekya kamera tekirina buzibu, zatalina musango talina ki kiki ekiyinza okuba nga kintiisa kamera sirina gwe nabba sirina buzibu. Olina kiraya nti wo akomyewo era nsaba omusisinkane joero muyita ajje omukyalo oyo. Sirina buzibu oyina kino kirala ate mubakiraya ati bemba nabato ono yenga atabuse ate no yenga atabuse ono akutabukidde ajja okulaba aze atajje ne kamera. Teyakutegeezezza? Sirina kyonna kyemmanyi. Teyakutegeezezzaako? Sirina kyemmanyi yati. Kati nno tofaayo naffe yatugambye ayina gy'agenda naye atyayo okugenda yekka kati simanyi otiisa okanga Shaki tutuuse. Omumanyi kifaananyi kino musika kifaananyi nenga akimanyi obulungi. Kifaananyi kisike sako oyinza omutegeera. Ekifaananyi kino ngezaako okukisika kisike sikolabe naawe oyinza okunyamba ku nkolagana n'abantu bangi omanye ebifaananyi bizibu. Ebifaananyi bizibu tolina gwosuubira n'efaananyi bizaako. abantu batera okufaanagana naye ate n'eddoboozi ddamu oyogera oba identity zigenze maloboozi. Eddoboozi linga alikola ki kuba n'ekifaananyi kino wensisise n'eddoboozi ate mpulyanga eryagala okukola ki okujja. Oyogera ne Shakira kata vekata be Shakira ngasanisa okulaba ate ojja otya tokwena okugira mu kamera nojja nga toŋŋambye nakubako ka surprise nojja nga toŋŋambye nakuŋŋamba surprise tewali amazize bakadde tobategeezezaawo tewali yategedde gwogambye nti kantuukire wano wano sooke nkulabe naye n'eryange Shakira mumanyiganyi kati Shakira kati awo kiwedde era kiwedde ekifaananyi n'eddoboozi waligasseeko kubanga Shakira ono tubadde nga tubeera ku ssimu na ku WhatsApp video call okitegedde nina omulimu gwe yampa tazze wakyama kyenneewuunyiza kimu kungwako bugwi nga taŋŋambye surprise gwe n'oyagala onyweko bugwi nga toŋŋambye ekyaddala nsanyuse nnyo mbadde sikulabangako wallahi mbadde sikulabangako. Shakira kati olowooza ki omutima guli gutya? mpira omutima gutandise okukakkana mpola mpola tulinawoko eddaala irabika weeriri. So omukyalo omutegeera? Omukyalo ono mumanyi bulungi. Kiraya nti wange ono Shakira mbadde waliwo eyamumpa
nenkolagana naye ku ssimu bale simulabangako physically era guno gwe bukoze eki gusoose ayina omulimu gwe gwe yantikka Shakira wantikka omulimu gwo nonneesiga tomanyi tondabangako nontikka obuvunanyizibwa obw'amaanyi naye lwakuba nti gwe si gwe gusoose abalala bantikka obuvunanyizibwa lwakuba nti gwe oba tokola ki tomanyi naye ate nawe omulundi gwe ogusoose obuvunanyizibwa mbukoze eki ndabika nga nabutuukiriza yadde goyinza okuba badde olimu akakola ki akatya akabuusabuusa olaba otuuka n'okujja n'owa kamera awa kamera nze just kusulako surprise ndabe n'okulaba omulimo gwe wakola wabayirayo n'abalala abaagala okuwa emirimu nga nze ekyaddala Shakira sirina kyensobola kulimba bwe nkolagana ne kiraya nti otuukiriza obweyamo eŋŋombo yaffe wano Kibira Construction Company Limited amazima bugagga kituufu Osegede amazima ngombo ngenda kakasanga maze okulaba obwange Bila Shakira ngenda kakasa nga maze okulaba ebibye jojo ebiri yanti ko mulimu ne muzi ogw'okumuzimbira ennyumba ayina ploti yagula ewa Kiseeyo ploti yafuna mwere enkayana ne muganda we ziyambuuliramu era nange kuki kubyaliwo mukubimbuulira nebonzida wano Shaki wange mpulira oba omutima gukyakuba badde ku airport mukumbuulira ensonga ezo mugamba nti era akuwadde ennamba yange kitegeeza atwesiga naŋŋamba nandagira ploti weeri nansindikira muganda we ne mutuma bwompa omulimu gwo njagala nnyo konfaminga omulimu gw'ompadde awantu w'ompadde oba wakuzimbira nnyumba oba ttaka lyoyagala ngule liri mu makubo matuufu ensi yayonooneka so nenkonfaminga nga poloti ye yadde yafunamu obutakkaanya akasente ke baamugamba mu butuufu ebyo si bye tukola bamukuba akasente ebyo si bye tukola si bye tukola ate twagala kufojalinga bintu poloti ya miliyoni 10 ne bakola endagaano mmeka endagaano 2 bakola endagaano 2 emu ng'eriko miliyoni 25 otegedde kyokka nga poloti bagigula miliyoni mmeka bagigula miliyoni 10 eno endagaano emu ng'egamba miliyoni 10 endala ng'egamba miliyoni 25 kyokka eyo gye baamukola ki gye baamuwa eya 25 bw'atukwasa omulimu ogwo era Kiyamaani yali ate ayina twamala okunoonyereza nga waliwo endagaano y'emiliyoni mmeka 10 era endagaano eyo kubanga muganda we yagireeta bamala ndoza we mwakola ebyammwe endagaano naffe twagikola ki twagirabako era n'endagaano zena gisigaza okukolerako omulimu omutuufu nga seepaatise buki bwepaatisi ku ttaka ly'abandi so nentandika omulimu era ennyumba y'omukwano weeri era bye mbadde nkuweereza ebifaananyi si byakulimba era mbadde nkusaba oba tuvuga emmotoka yange muba mutuula tugende wali ennyumba kuba gye muva eri ennyumba gyekola ki gyeri eri saidi zeri wakiso gye tudda gyeri gwosalawo boss ezange ezo wampadde zikomawa wano naye ngenda kukubayo oluseke mukama wange kubanga kakati webituuse Kibira Construction Company Limited tetuli mu mbeera eyakiyaya yensonga twagala nnyo okusooka okugoberera ensonga nga zitambula otegedde tetugwa bugwi mwasanga nga oli blaza we yali yagula miliyoni 10 entuufu naye n'akola endagaano endala ya miliyoni 25 zibajjako ono otegedde era endagaano ye kanjirete nekirala ndoza kambakulembere kandete endagaano nze mbakulembere munveeko emabega tugende wali ennyumba omutima gukukakkane naye nongwakubuge nga toyogedde okakasa gye tulaga ebyaffe egyebiri katube muli owulira ogamba otya awo mpulira nzeemu essuubi kyensuubira gyebiri yeye naye nga yeye wendaba profile picture yeye ate eddoboozi ng'ayogera n'eddoboozi era mpulira lyeryo ate singa olusi tebibaddeeyo osanga yanditwekwese ng'amaze okundaba oba n'ayeebuzaabuza naye olaba alaga akonfaminga omutima gukyagamba
Nze sinakakasa bulungi. Naye nsuubira. Tetumugeya tuli ku office ze. Kale. Guys, ke baleete ebyaffe batukulemberemu tulabe engeri tutuuka. Yes. Enyumba nga bwe twagibalaze nga bw'ogitulaze ku gundi ku kifaananyi bwetyo bweri. Eriko emizigo emeka? Emizigo ebiri. Tusange nga tegiwera. Kati singa kale osanga nga tegiwera. Bijja kuba biralamu. Endagano agirese. Kale. Tugenda bituwere lumu. Si wala nnyo. Side zeri wakiso. Side ze wakiso. Kale. Kati tukulembere ffe tukatugoberere. Kale tewali mutawa. Kale. Okay. Aha. Yeah. Shakira. Oh ndio. Nyashi kwa nyashi. Shakira kakati aliwo yayimba omutima waliwo eyayimba akayimba n'agamba gutujja ojeko tewali jeko okay waliwo eyayimba akayimba n'agamba gutujja wotali Shakira ennyumba gy'ozimba gutujja atali ati jinza okuba emiranga naye kati tetutambudde na security ekyo oba ogenda kikola otya ogenda mwekwatira tunuze eri omusajja bwe ojja mwekwatira maki mwekwatira amatayi nedda ekyo tekijja kukola lwansonga naffe wuuyo mu mmotoka ye agenderamu yekka segeza batunda n'amayinja bano abasajja nze bandaga gundi zaabwe kale bakola bingi balina ebizimbisibwa neno waabwe ate tetumubuuziza tujja kumubuuza bakugamba bakola kinaki batunda ebizimbisibwa batunda poloti bagula ate bazimbira muntu abayagala omuzimbira tugende eri side zeri gye tuba tudda kati gwe wakola ki be bakuzimbira n'ebizimbisibwa wakozesanga byabwe kati bo bakubalira bubalizi ssente bambalira bubalizi ssente gwe z'obadde ng'osasula kale mutusabire gye tulaga olugendo lubeere nga lulungi bannange ate gyowera ogwa mutusabire olugendo lubeere nga lulungi sha songa nga ate zinaaba zitya kale mama mutusabire erikiwu kitambule ku nsonga enzije ku mulamwa nja kulya tinyashi kwa nyashi aha kyamazima soka akati abanyashi nene mu bufunze bwokuba so tugenda lya nga ba flatianers flat screen smart siya abatekajja kola ako tekajja kola tuba tukiridde naye gundi bw'oteekamu kati gundi amaloboozi awo so kali kyekyo so tutuuse wewa kale ne bwe tufuluma awo wewano gwe makanga maanyi tutandikidde ku kikomera kanfune nange fuluma ne bw'ofuluma then ate nakuba ekigo nkulese kuba kigo sha katika parking eyo side ki nteekaawe eyo mpanvu onansindika kasiti kanfundizeemu wano bwe wati awo watumala kale ontyo Shakira fuluma tibala temundeka musa guys what
What? Shakira. Ontio. Yeah? Ye. Sokolete ebifaananyi byaffe ssebo tumala kakasa. Eh? Sokolete simu. Otukonfaminge. Gega n'amatiri bala. Keko. Eh? Gwe mulimo gweyamba. Gwe mulimo gweyamba. Gwe mulimo. Esimwana sente ngaba. So omulimo mwagumala. Shakira. Tutuuse mukwano. Bannange. Gwe mulimo gwo gwakwasa bakibira construction. Gwe guli ku simu yaffe. Ogutulagibwa. I want you to confirm. Gwe gwaffe. Bannange gwego. Wemala banaba batigego. Ngewedde yeyo. Ndaba yeyo. Yeyo. Eyaffe yennyini. Yeyo. Mutima gukkiriza nti Gukkiriza kati njagala kulabako munda. Oyagala kulaba munda? Kati wano wo. Ngenda kutuukayo. Njagala kubuuka na gate. Tuyinza okukkiriza nti yaffe n'oggulawo bwepaba embwa ba. Sina misinde ndudde okukola gym. Nga umbaka. Nyinza okukola gym. Ne gate ya lumwadi ogwo wagula. Kati ofunyeyo sente. Tuyingidde. Yewalo. Bino ddala byansindikira. Bannange nga neyanziza. Bamuweneka hanga. Nga neyanziza bannange. Mulimo gwego. Weewano. Obulandi musanyufu. Kiki kyewalabirako ettaka lyondi lyerino nakyo tunoonye. Nalabirako ekyo ekiti kuba baakuba ekiti nga kiri ku mabbali. Poloti yali nkalu. Nga waliwo waliwo ekiti mu mabbali. Watya banoonyaayo wali omuti? Weewano. Wantu ewali ewakalu wali eyirikata wategedde. Weewano nze nkonfaminze weewano kuba ennyumba gye bansindikidde yeeyo. Tebakuleese mbupangisa gwe? Shakira. Amaanyi go gonna. Omanyi kiba kibi. Okolera emyaka oba ebiseera n'okungula zero. Kituufu. Abantu tuli bangi naye tetufaanagana. Ffe mu Bakibira Construction Company Limited tugamba nti amazima bwe bugagga. Omuntu yenna alikulembeza amazima n'obugagga olibo obukoze eki? Olibo obumazi. Era ddala bano b'amazima. Otegedde? B'amazima. Omulimo gwe watukwasa mu poloti ye nga nkalu n'otutegeeza tukuzimbiremu ennyumba n'omuntu eyakonekitinga kuba ye yali amanyi byetukola ki? Byetukola. Bye bino. Ennyumba yo yino bajjangola. Mpoira njagala girambula. Eno erimu omupangisa. Tatugambe mwapangisa enju ye. Era nakikugamba nti yo yimu eyingiddemu omuki. Era emupangisa mwali. Endala yino jangu okiyingire. Ontyo. Bannange. Endala yeno. So Shakira. Loza sigenda kusula ndo tusule wano. Kale no yenkalu. Bannange. Yeye. No yeyange. Shakira olowooza sigenda sula. Toyina gy'olaga. Kyekyo. Tewali kibulamu. Wekkaanye enjuuyo olina eddembe lyo. Naye nga mwakoze kawanvu Shakira tatuukayo. So n'amasannyalaze gaggwadda abaana otyo. So kinaabiro mazzi kwegali ohiita kino kyekinaabiro. Kino kigazi tujjayo kuba kati tulabise yinda kusula. Eno ye kino kyekisenge kye.
namwetaala kiria otyo Shakira nze siva wano esa otujeyo lumu tuteeke wano nga mwali otegeezezza omuntu abeere n'eddiiro omupangisa wabeere n'eddiiro abeere n'emmere ekisenge kye n'ekyabaana kuliko ekisenge ekirala kakino kyabaana mwebale kutandibwa nkuba kyeyo kati landiledi kulika terusi zasomye guys Shaki enyumba yeno yeyo kyekyo sokolindeko tukasiza omutima gugumya enyumba yeyo enyumba yeyo byandaga yeyo buli kimu mwekiri buli kimu alina kimugamba kyeyanteeramu kandabe namazzi gakola wano natuukayo njalinya kasituulu Shaki tuzobaithawe tonnanyumiza relationship ziyimiridde zitya kakati ntandise okebeterera emmeeme jangu eno tani kino batugambe kino kyewagambe ekyabaana eno ye monster otya bwenekweka muno ini case ne gwolina ne bwanajja tajja kutegeera nti mwono wembi so ate ogenda kumpangisa muli enkozi ziri bbiri ogenda kunzijjako mmeka ngeno nga tolina 35 oyinza okufunawo wewazimba omanyine sente zaayo I can be your sweet neighbor nga nkwita nenkugamba nti Shaki so tugenda kujja lumu lyaffe bakuteereddeko security tewali kuli kutegeera nti ovudde nanzibwa ekkata tewali alina kubitegeera so mukama waffe neeri bweti nga bwogirabye eno ekiri muno kyekiri muli yaddibwa kuba nti tetuguddewo olwokuba mulimu mupangisa mwatwaliddwa Shakira ennyumba zo zino ziri ku 45 zebeeyi zitwagiwaddeampera kwa 35 ziri ku 45 already alimu 45 kati era yayingidde 45 sente zo weeziri ez'emyezi 3 gye bampadde nzirina so tulabe poloti yaffe gyekoma n'enju yaffe manyi kati ntandise okuwulira ng'ebyaffe nze ne Shakira Shaki nze mpulira ng'ebitandise okuba ebyababiri amazzi kwegali buli kimu otyo so ziina n'ekiziiti emabega kyetwakola twazuwa shedi bbiri kati eno ye manju ye feesi yayo yemanju shedi y'emiryango eno ye manju kati eno gyegambye erimu ki eno yerimu omupangisa mpangisa ali ku 4G 5G si wa bulijjo Shakira wali otutegeezezza okusimira amazzi ategedde amazzi era twagasima tetukozesa gano amalala agaffe twasima masime era nga bwe nakikunnyonnyola geegami so amazzi temukozesa ga national water muli ku galuzi wansi ga pampu era geeteekako direct tanka bwekendera nga gatopinga gago gejjuziriza so wano amazzi tegagenda gali
Bagita automatic. Webale nnyo. Gali ku auto direct. Okay. Kakati. Nalunda n'obulimu. Wewe yalabyewo ka space. Nga wali waggulu. Yansaba munnange era tomugana yaŋŋamba nti Land Road. Nsaba akantu nzimbe wana akantu ntegemu obukoko bwange. Kati naye n'abapangisa oluusi ozipangisiza ate oyagala kulunda. Okay. Renti amujja mu nkoko. Waliyo mpangisa. Takola. It's okay. Why? Wano wali. Kakati soko je tulabe. Kyamazima nga biwedde. Badde nsaba nsigale. Soke tusanyukire mu nyumba. Kiki kiganye tugisalire. Ujja kulya kiboko. Security kati integedde. Gulu. Security. Ne webale kola. Shakira. Ujali? Jali. Webale. Muno mwe muli ompangisa. Anko. Kamera kusaidia landira ndi. Omukulu ono. Sabusa. Kalisi. Anti Shakira. Omwami ono ye mupangisa waffe yakasooka ku nnyumba zino. Yagudde wali. Era sebo. Nze gobadde omanyi nga Land Road. Naye nsaba nkwanjule obuvunaanyizibwa mbadde ntudde mu ngato ezitali zange yadde nga mbadde nzijaamu olumu. Ono yennyini nnyumba zino. Tulina buzibu. Era Anshakira. Ono mpangisaawo era ono yerandireddwa. Tulina buzibu anabaga anatuyisanga gwe wadde tuyisa. Ekirala tewali buzibu. Saagala sente osasula mmeka? Anamuetaansi. Segere ebyaffe bibeera mu ttaala. Yamazima. Mitwala 45 buli mwezi. Era sente z'emyezi 3 yakutambulako omwezi gumu sente zonna nzikola ki? Zirina era ngenda kuzikuba. Ono ebyange byebyo. Muneewa amasimu kasita ogwali mukozi eki. So landlady from the airport tanatuuka na waka waabwe atuukidde wakaawe mu makungula ge. Mukulu tweyanziza. Webala obwesimba obwo. Si bwa buli omu obwesigwa. Kye tugamba nti Bakibira Construction Company Limited nti amazima bugagga. Bwe bugagga. Emuntu yenna alikulembeza amazima alituuka ku bugagga. Abantu bangi balemye okubanga batuuka ku buwanguzi. Kwe kubeera nti nno baagala ekyamangu. Bagrabbing ebiriwo. Mangu speed. Wekkakanyangamu olwolumu. Topapanga nnyo nansi. Oyinza okundabanga bondabawa n'ebigambo ebimu ffe tukulidde mu bantu ab'enjawulo. Nze Kibira tugende tutuule wali ebweru. Kati tusooke tunyumyemu. Otuwe biro byonna tunyumya twogera. Shaki tetuyina biwandiiko byogera ku nju zino. So saawa yonna tufuuka. Batusuubiza biri erisaa yonna batufuula abapangisa era. Naffe nga tubadde twefudde ba Land Road bakayinja baawano. Mutuule wano abagagga n'abagagga babiri mweliraane. Ebisigadde byammwe. Omugagga kakati eno yendagaano yo ey'emiliyoni 10 entuufu etali eri ya miliyoni 25 eyali ekulimbiddwa obulimbibwa. Eno yendagaano yeki entuufu era eya chairman erinako omukono omutuufu. Otegedde eno gye batakulaga Gye batandaga. eri ogiyina okyagiyina ndabe Eri ngirinako ku ssimu. kati eno esoma miliyoni 10 zezino. Okiradde eri bakulaga ya 25 25. Okitegedde kumbe eno yali entuufu era kukayana kwammwe si kwe kujjayo eno. Kwe kwajjayo. Webale nnyo
nga ye kyamala agaba mujjeyo endagaano enki kati genda obuzibu bwali bwavaawa obuzibu oba enjawulo waliwo awo obutakwatagana ndowooza mu njawulo noono omukyala okutuuka okubimanya kubanza nabifolowinga yalina endagaano 2 ezo endagaano 2 naye nga emu eriko miliyoni 10 endala eriko miliyoni 25 kumbe ono baali bamuggyako miliyoni 25 awamu otegedde eno ploti ne bagigula miliyoni 10 mukashi ate ye yasooka kuweereza miliyoni 15 obale nnyo kati awamu n'omugato gwa miliyoni 25 bwe bagula miliyoni 10 kati 15 zino ze zaleeta leenya okategedde miliyoni 15 ze zaleeta obuzibu era bwezimala okweta obuzibu kumbe endagaano entuufu weeri naye ekicupuli ekola ki weeri kati ono baali bamuwa ya kicupuli ey'emiliyoni 10 manya ey'emiliyoni 25 ey'ekumi ne bagisirikira otegedde bulungi kati embiranye emala okujjaawo kubanga engabana yasinga okola ki yaleeta tabugozi endagaano yaleeta engabana singa yawaako chairman nti ono yanyumiriza ne muga singa yawaako chairman ate chairman ekirungi kivudde atugamba kitugamba nti amazima bugagga waliwo abantu abakulembera ebitundu nga balina amazima era chairman yayingira mu nsonga eyo otegedde mwe mwajja ne mukola okunoonyereza okwamu chairman n'atubuulira amazima ne tukaka muganda w'ono okulabika nti aleeta endagaano enki kuba chairman yalasikiriza photocopy ey'endagaano original eraga Sente yateeka omukono webale nnyo kuba chairman agaa nti muleete endagaano eyange nga gyennyina ya photocopy okuli omukono gwange ne stamp ebyo ze sigikola nkeezo Sente miliyoni ameka 25 President mwamusiba okufoojinga omukono era katemba waabwe yaliwo kubanga byonna abimanyi ono ebyakola ebyaliwo kubanga n'otuuka okuyingira mu mulimo guno okwagala okuba nti nno nze muzimbira wano agumpadde muganda we yannumbaga yajja ku ofiisi yaffe ng'agamba yedda ye alina okuzimba okola ki okumuzimbira otegedde tugamba ffe buli kye tukola tukikolera mu makubo matuufu okukkaanya kwammwe kwabalemye otegedde ensonga bazitukwasizza n'endagaano original omuntu asazeewo agikoze eki agituwadde so kati automatically oli yalinga asalimbira busalimbizi ku ttaka newankubadde ye yagula naye takyalina buyinza kuba yali ayagala kubyeddiza yabeere nga ye muki yali mulayini webale nnyo yali mulayini byonna asobola okuba nga abikola ki abiddukanya era kampu gy'omugagga mugagga muwuje kayo yanatuze okitegedde bulungi so omulimu ogwo gwe watukwasa tulabika nga tugumaliriza era mukubanga tugumaliriza ebintu bingi bibaamu kubanga ffe mu nkola y'emirimu tukola emirimu egy'enjawulo naye nga gyonna giri mu under construction okitegedde omuntu ayinza okutuukirira ng'ayagala poloti tuba nazo omuntu ayinza okutuukirira nga ayagala material kuba material ate ekyomukisa omulungi kyenina nti ebiseera ebisinga nze material nze mba naye gwogenda okuzimbira nze mba naye tupaaka yange togirabye buli kimu ekikwatagana ku by'okuzimba emmoloka ezireeta emisenyu byonna emmoloka zange za kampuni Kibira Construction Company Limited okitegedde buli mayinja ag'ekika ag'enjawulo ngakola ki mbanga lina yensonga lwaki ffe engeri gye twalaba nti no kampuni weeri buli kimu tumanyi we tukijja ffe kuba ffe tuba n'ebirombe byaffe otegedde kasoma ne mutamuseerera munye nyumba netagwera mu Sente yensonga lwaki omulimu nga guno gusobola okugwera mu kasente akaki akatonotono ng'ate kaliko ebintu ebiri ku muti naye ng'ate ofunye ekintu ekiki ekirungi kyekiri kyenkusobola okuba nga nkugamba nti okumanya nga era nzirayo ku mabega ku kyamazima nti nga ffe katugenda okugula ettaka wonna nti nojja kati nga ggwe noga nti olina ettaka ly'otunda tulina balooya ekibiina kyaffe kyabalooya kisooka kujja kola investigation ku ttaka eryo teririiko nkaayana weriri tewaliwo bantu betugenda kutataaganya okitegedde tetuyingirira ntalo tetwagala ntalo era bwe bamala tuga nti buli kimu kiri oke nga tukikola ki yensonga lwaki kubanga ettaka lyetuba tugenda okugula waliwo abantu baffe bano abakuŋŋanya akasente kaffe ak'entonotono miliyoni 2 paka ku sembayo paka ku nnyingi
ng'ojja musalyako poloti 3-4 otegedde 3-4 5-5 oyo wandagaano siwakyapa kati nja kutuuzaako abantu 10 ku ttaka bwe mbasaligoberera ekyalo kyonna baate bakisengula tukikola bwe tutyo otegedde so mu mbeera bwe tutyo ate n'ekirala tulinaho n'enkola yaffe ffe Bakibira Construction Company Limited waliwo abantu baba n'amataka gaabwe tubagamba nti buli baliganya okubanga gw'oliremeddwa odditunda litukwase oli ayinza okuba nga atunda ng'ettaka limulemye okutunda mwenga abakwasa ettaka connectinga naffe tuli kutundire oba nnyumba tugikutundire ate engeri gye mutunda olwedde kyangu otegedde oba ffe tugigule oba tukutundire ayina ekintu kye yaŋŋambye nti ennyumba muba sente abadde yaziweereza mbisoolesole naye nga mumulaga omulimu gutambula teguyima kyetukola kubanga abantu bano akasente kabe kava wala kuba lwaki tugamba nti nno olwokubanga oweereza akasente katono ate omulimu ne gutambula ettaka terivuddeewo kyekiri endagaano tugikola ki tubadde nayo otegedde nekati wembuuliza ti value y'ettaka lino ya miliyoni 10 yadde baali bamugwa investment gyendabako esukka mu miliyoni 10 webale nnyo kati omuntu ono okusinga tusigala tukyalina amaanyi gyali kuba ogambye ettaka lya miliyoni 10 ate tutaddeko ekizimbe ekiri mbukadde obuwere 7 otegedde bulungi kati bwe tuba nga tutaddeko awantu wano waba wakuze awantu wano oba oyagalawo otegedde kati wano Shakira takyasobola kutundawo miliyoni 10 akyasobola kutundawo 10 era kati waba yampa endagaano eno yensonga lwaki abantu basobola okuba nga batwesiga yagimpa tasobola kuleka kintu kye kubanga ffe omulimu tuba tuguyina gukyali mu ngalo zaffe ate naye talina bwana ayingira mu ttaka webale nnyo nga saalimba nga mwe mulina webale nnyo okategedde bulungi mu bulingeri aba wakusooka kusasula amaleyo yensonga lwaki kabadde aleeta olwokuba naffe tuba ne matiriyo waffe nga bwe tugenda kuba abazimbi tuba nabo bainginias n'abazimbi mwebali mu kampuni yaffe eya Kibira Construction Company Limited mwebali kati ekitegeeza nti bwe mba n'ettaka weeriri lyange naligula nsobola okujja nga njagala kuzimbako katugeze ennyumba ya miliyoni 3 naye nga nninawo katugeze miliyoni 5 naye nkugamba nina ettaka lino ne miliyoni 5 mwe musobola okumpa ennyumba eyo musobola ogizimbako nga miliyoni zange 5 nazo nzibawadde ng'entandikwa y'omusingi endagaano yange nengikwata nengikuwa nengibawa then oluvannyuma nze nga mbasasula mpola mpola ekyo kyetukola kitwagala omuntu okuba nti buli muntu asobola okwekolera ekintu guli omusenyu gwammwe guzimba buzimbi nyumba z'abaklayenti oba nagwo mugutunda omusenyu gutundibwa omusenyu tetwakuteerawo bantu kubazimbira eyo kampani namba nti erina ne hardware zizikulaze ne hardware oliba oyagadde okuncalyako olwolumu byonna nja bikulaga ngenda kujja tukube kala ba kampani nnene otegere ekitegeza n'omusenyu mugutunda byonna omusenyu mataffaali mayinja buli kika kyonna tukikolaki semindi hardware nayo weeri otegere ekitegeeza omuntu mumuwa kiwedde webale nnyo era ate gweosobola okuba nga gwe toyagala kuzimbira wabula ng'oyagala matiriyo tumukuyiira wonna wokwenda okukolaki ku sayiti yo gwe ng'ogambye ffe tujja kwezimbira wabula kyenyinza okuyamba ennaku zino bayinginiya ba mirundi bazibuzibu kati waliwo omuntu juzi yali azimba kalina waliwo adikowa gwe basoosayo wansi amayinja galimu ebika waliwo amayinja ge bayita njotamusana njotamusana oyo lesodirabanga adikowa kinene bwe kiti naye nga kimulunguka kasita kiyota kasana kimulunguka nebameta njotamusana biba byabera watuteeramu kimuno okategede kyenkulaga kyenkulaga kati nga kikulaga nti amayinja ago tegaba malungi gateeka mu bifo ng'ebyo kubanga gamulunguka yadoliraba nti ddene ennyumba netandika okuka kyekiri kituga ntuno ffe tuba ne adikowa olya adikowa omutuufu owa sitiiru kati oli njotamusana ayina waakola mu bifo by'olusenyu talina makulu kubanga womuteeka ajja kumulunguka afuuke mu ttaka kati amayinja gano aga sitiiru tuba nago onzo tuwa contract
ne tukusombera amayi kuba ebirombe tuba nabyo kampuni yaffe ebirina mwe tusima byaffe n'emmotoka nzirabyo n'emmotoka tuzisanzeewo weeziri naye kati nedda tukomaawo ojja kumpa zakalange eza mukama wange zezandeese ziweddeyo ninganga atali kukubira akalango. So my client, how are you feeling? I'm feeling great. You're feeling great. Yeah. Is it our house? Are we going to sleep here today to J bintu? Gwe tosula wano. Ani kubiwalese toletedde mu faliso sawa. Faliso. Nina soka kugenda ko mu kyalo. Then nkomewo ndabe. Okomewo olabe. Security. Bana bantu bani. Mukirizenze banzijemu. Security tojerali. Security kiteredde. Have to be free. Enju tuyina okukakasa batujja ekiro tewali atuggalira. Sikaali waali mbadde yesimu kugambya sikaali waali abadda sebe tutusobola kuleka bulesi omuntu ave buveera gyayingira ennyumba ne bale tennakwasibwa mu bitongole olya kati omuntu bwe batusanga bewaŋŋangize babewagamiza oba besenzezza otegedde bulungi si bwe tutyo bwe tukola. Unasobola osasula sikaali oba wakugobwa omulimo tayina. Kale tweyanziza Shaki anze musooke mundeke nnyumirwe ennyumba mwenja kubaddira. Kale mukama waffe